Omwaka gutekeko ekifuba paka ng'olina ky'ogutandisemu. Katonda agenda kuwa omukisa ogenda kukimaliriza. Weerabe ng'opportunity era otunuulire n'abo abatwala obudde bwo kiki obafunamu. Omwana ow'obuwala tandika okunoonya obufumbo n'omusajja akusobola ng'ebbeere lyo likyasikiriza abasajja ku kifuba. Tandika okunoonya amaka n'omusajja akugwana gw'olaba akusobola ng'akabinako kakyakuleetera bakasitoma kakyayaayanya abasajja. Tolinda kuyenjebuka buli omu kuyitamu mwefuula bakikuuzi. N'omaliriza ng'abasajja bonna bakulabye, n'omaliriza ng'abasajja onyumyako banyumye nti omusajja muno yankwanako n'andyako naye nga tageti yo yali yakumukuula. Otuusa akaseera weetaaga gwose tolinga naye n'omaliriza ng'ensi ekusaze flat. Kozesa opportunity gy'olina. Weerabe ng'opportunity. Baleme kukozesa bukozesa. Naye naawe abantu bakozesa okubajjako kye weetaaga. Ntegeerekese. Abamu mugenda lwa mitima n'omaliriza ogenze n'omusajja takusobola akuzaddemu akolesaawo. Naye ng'abasajja baali bakwagala abakusobola abalina ne future entangaavu ng'ogudde mu bintu n'omaliriza ng'osiseeyo katono. N'omaliriza nga tosabye opportunity. N'omaliriza nga gwe totunuulidde biseera bya maaso. N'omaliriza nga kozesezza gwe tomukozesezza kumuggyako ky'oyagala. Abaana ab'obuwala mu concentrating mwerabanga opportunity. Omwaka guno nagwo guleme kukuleka ku lujja. Njogera naawe akyatambula ebbeere likyakuwaga bw'olowooza okusambibwa abasajja. Enkya ligenda kutuuka nga ligudde. Ng'akabinako tekakyali mu value naye ng'osigadde ku lujja. Nga tukwogerako bogezi oyo yali mbooko. Naye abasajja bamuyitamu ne bamulekaawo. Naye ng'emikisa gyonna egitaapinga mu masannyalaze agandi kuyambye ebiseera nga bbeere ligudde akabina kaweddeko walirina. Wasalawo kugobererwa mutima kugenda n'abavubuka batakugasa. Omwaka guno weerabe nga opportunity ovaluinge bw'owo obudde. Babisobola. Muve mu by'okutambulira ku mitima. Tunuulira omuntu. Ddala obuvunaanyizibwa bwakutufise anaabo managing enkya. Eneebeere thiimu y'omwaka guno. Omuvubuka ali eyo. Bowo obudde ne beweewangaaliramu be balina bye weetaaga. Kyangu nnyo okufuna bye weetaaga singa osemberera abo ababirina. Kati tandika kaweefube kusemberera na kukwana abo abalina bye weetaaga. Kakasa nti eddakiika yonna gy'omala erina kyekwongerako mu bulamu. Ate mutandika okukozesa emyaka gyammwe nga gikyali mito. Okola ebiribayamba enkya. Teriyo bukadde bukolerera bukadde. Okuleka nga Katonda akutaddeko enneema n'omukisa ogw'amaanyi. Naye obuvubuka bwe bukolerera obukadde kati singa watandika dda. Ku experience gyeddukirako ati 20s olina okuba ng'olina akapoloti. Nkubuulira. So tandika okulaba biki by'okola. Buli lunaku olina okuba ng'oyingiza oba okozesa mikono gyo oba okozesa mudomo gwo oba okozesa ki. Naye kozesa ky'osobola okutandikirako okulaba nti olina okuyingiza. Kye tuba tutambula nakyo mwaka guno. Bapita Calvin Kayanja mwebale kumpagira, mwebale kunzikiririzaamu, abaneesigane mugende ebweru namwe mwebale era nsaba Katonda abankuumirire ebweru gye muli, mukole mukulaakulane namwe abakyali wano era namwe nsaba Katonda abakwasaganye mumalirize ebyo bye mwatandika oba abatemere kkube watali kkubo abateekemu obwongo okulaba nti mutandika kwerabanga opportunity mutandika okukozesa obulamu bwammwe musobole okubuteekerateekera. 2025 mbaagaliza bisinga, mbaagaliza mikisa, mbaagaliza bulamu bwereere. Bakulisa omwaka omukadde bannange mwena mugukulike. Nembagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ogujjudde essanyu. Nenjagadde ne kano kagabaneko nammwe bw'obadde okimanyi nti nga omuyaga oba storm egenda kujja. Fe abantu tuyinza obutamanya ekyo olaba nakyo disasters westyo zituyisa bubi fe abantu. Naye ensolo zina sense eyo zimanya okugeza ente n'embogo zimanya nga wagenda kujja storm wagenda kujja omuyaga. Era ne ziddukirawo zikisensinga hours before endala zikisensinga days before. Ekyenjawulo nti ente bwemanya nti omuyaga gujja zidduka ne zidduka muyaga zidduka nga zidda mu opposite direction. Wabula ate embogo yo bwe sensinga nga storm ejja yo embogo edduka ngedda mu direction storm gyevaamu netomeragana nayo. Ekyenjawulo kiri kitawano nti ente zidduka zivira omuyaga. Wabula ate kuba gye zigenda omuyaga nagwo gye guba gulaga zesanga ng'ebiseera ebisinga zirwanya omuyaga ogwo ne zidduka nga zidduse nakutya ne zibeera namo affected. Wabula ate embogo yo efeesinga omuyaga guno netomeragana nagwo. Yes, akaseera akasooka kaba kazibu nnyo naye ate kaba kampi neguyitamu. Ekyo nno njagadde naffe tukiyige abantu. Gwe obulamu bulabanga nte oba bulabanga mbogo. Ebiseera ebisinga bwe tuba tetunabuka tubulaba era nitulivinga ng'ente nodduka ebizibu ng'odduka bidduke nobisanga ne musambagana nabyo ebyo bikuvulunze. Naye ate omulala bw'aba alowooza ng'embogo ebizibu abitomera n'abifeesinga omulundi gumu n'abiyitamu. Nze ndowooza ng'embogo. Yagadde naawe omwaka guno ogujja olowooze ng'embogo. Omanye nti okutya ffenna tuba nako naye ekisinga okugonjola okutya kwe kugasimbagana n'okutya. Bw'oba ne fears n'abazungu bagamba face your fears. So akalowoozo kange omwaka guno njagala bw'oba n'ebintu by'osinga okutya birowoozeeko obiwandike wansi. Oba otya kufa, oba otya kulemererwa, oba otya kukola loosi, kyonna biwandike wansi. Kati bw'obiwandika wansi oba ogasimbaganya na bino gamba kino kyensinga okutya. Trust me ojja kusala amagezi
agakigonjola agayitamu. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogutalimu kutya ogulimu obuvumu. Mukama abeere nammwe. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda. Olw'obutali bwenkanya olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mulimu gwange. Ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera obutali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe, muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata bilioni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi. Kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro bw'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera amazima, abayimba ennyimba nga bakyanunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go kaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, naye mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi lyo yanyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi byabufuzi. Abalala ne mbagamba kyemwetaaga lyetteeka eriba protecting copyright law. Era n'ensindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresenting etteeka erya copyright. Nali presenting. Naye abayimbi nga babagambe ku etteeka ya copyright ndampe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita ndi mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabyabufuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki. Nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kwerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bamwe, babajjeko eddembe lyammwe, babajjeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo, kyanumye nnyo nga ndaba babboola omusajja gwe twakulabiko kitiibwa nakati, naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'ati. Ne ndaba nga babboola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye, ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Naye nabagamba nti bw'otolaba bali gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli bwe mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba
bannansi nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitibwa kyamwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba nga tosobola kwetaasa nga tosobola kwebezaawo ensi egyo Uganda gye mwagala okaddiiramu ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano yali egaba ssente nga ne bwe batoyimbye naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law etteeka ly'ebiyiiye copyright law waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga lijja ba w'amaanyi lijja bafuula powerful naye ate mubiwulira bataata ne bamaama temubiwulira munnange so bagamba bino kubanga bimba ku mutima kubanga bagala I'm telling you this because I understand you because I feel you because I am one of you. Those people despise you baba nyoma baba labanga bafala era bakulabanga bakozesa gokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisule eri bwe bakyo bagenda basula mu kasasiro nga bwe basudde abalala bonna kiri eri mmwe kutegeera obo butati atete mugamba nti mbavumi babulide mazima kuba ndi muganda wa mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba nga mulowooza ebinaayamba industry kuba simwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry nge babenefitinga kubanga olaba bafuula babeeka kati nga muli bato nga mukyali basita mukuba akafaananyi nga temukyali basita